Betonye Sebo onakulu enchoro ogera ko chiro abannayuganda okulanga bafuna ofisi yaabwe. olunaku lw'enkya simanyi oba netiwaaka yeeyo kubanga enijenje enkubeetonya bizibu. Simanyi oba netiwaaka kwendi bulungi. Olikiriya tukuwulira bulungi sebo. Video kwendi oli. Nkwebaza mukulu Bajjo era abali kuno mwongeze video eno. Leero batugambye nti Museveni ali kawempe oba abadde aggulawo lihamu whatever byabadde aggulawo bitagasa. Ne tumugamba okay enkya katugumiikirize enkya. Kyokka ekisinza okunsesa wali ku kitebe enkuba weetonye. Poliisi n'amagye tebafunye munansonyi aye ne bayingira ku ofiisi za Nuupu okweggama enkuba. Whatever kyonna kye kiri nsese n'oseka. Kakitegeeza Museveni abaddewo leero kawempe waaba gy'abadde gye tutategedde. Kati enkya kubanga ebbaluwa ya Deputy RDC yagambye tulonde olunaku lwonna olulala kasita teruba lwakuna leero. Baffe baatugambye kale katukumire amateeka tugende enkya. Njagala okunga bannayuganda mwenna vaayo yonna gy'oli tujje tuggulawo ofiisi za Nuupu mu myaka 3 bwe giti mulabe amakula. Nalaba muganda wange Kabanda ng'agamba nti nno Kyagulanyi aguze ofiisi awo n'agulawo simanyi biliyoni mmeka sente tekiri valuable. Neŋŋamba era Kabanda yakulira mu Bendera bawayogera ku by'e Kampala. Awo ofiisi za Nuupu we ziri bayitawo Makerere. Bw'oba onoonya prime land mu Kampala, Makerere is next to Kololo. Kitegeeza singa omuntu omusanga alina 5 ku 5 Makerere oyo mugireko enkofiira. Njagala bannayuganda mwenna enkya mukyajinga amasimu mujje mulabe Nuupu mu myaka 3 gy'ebaddewo ekutte ssente zammwe ne bazimba ofiisi ne bazimbako kalina kuliko parking mugenda kulaba n'obuwanvu bwakyo. Muve ku palapase w'NRM lwaki babadde bagaana oba bakyagaanye ffe tugulewo ofiisi batya okulaga abantu ti mu myaka 3 kino ekibiina ekipya kikola kitya ofiisi zino nga Museveni yakabeera wano emyaka 4 nga babadde mu bupangisa tetulina shuwa oba baagulawo kubanga nayini waawo tumumanyi. Babagoba nabo babagoba ne renti ene bagoba renti ina sente ina ofiisi. Kati Museveni aswala alaba singa Kyagulanyi aggulawo ofiisi enkya n'alaga ensi kubanga ekibaddewo bambasada abadde bagenda kujja bambasada b'ensi ez'enjawulo nga bagenda kujja basigale nga beewuunya ti omusajja omukulu ow'emyaka kale plus 7 avuze Uganda kumpi myaka 4 akyapangisa mu buzigo. Balina Pitlatwin wali ku NRM ofiisi kubanga nalimbaddewo tulabe Kyagulanyi mu myaka 3 kikyakoze kubanga omuntu ng'onoomuwa obuyinza Kyagulanyi ne Nuupu nga tunagyesiga ne ssente zaffe tulina bagerezaako nga bakyali eno. Kati twagala bannayuganda tubalage mu myaka 3 Nuupu achievement yaayo obwesigwa bwayo buli butya ku ssente mu myaka 3 batuzimbidde kalina si ya Kyagulanyi si ya Joel Ssenyonyi si ya Rubongoya si ya yaffe. Sebo tuwulira. Kati naye ffe tetutidde nga bwe mbadde mbagamba buli munnayuganda enkya Friday ekirungi one day to weekend katuluweeyo ku lw'enkyukakyuka katuluweeyo batunnyonnyola olugendo batunnyonnyole n'ekiddako ffe tugambye teri lukuŋŋaana lwe twagala kukuba wala. Kati tewali muntu yenna era munnayuganda yenna tubakunga yonna gy'oli oba tomanyi Makerere kavule ng'obadde ova mu kibuga kwata booda egenda kuleeterawo 2,000 kigambe bugambe ntwala kavule kwena wali ku ofiisi za Nuupu ezisinga ez'NRM oba tuuka ewa Kakande obuuze omuntu ofiisi za Nuupu ziriwa bajja kulaga otambuzawo bigere tojja na mmotoka kubanga tetwagala bano abasajja basobola okukola ebintu
Emmotoka z'ogireka wali ku watoto church basasula 13,000 for 3 or 5 hours. Gwolinye boda ya 2,000 ojje Makerere otuule nga tuli smart tuyimuse ekitiibwa kya Katonda tulabe abantu Katonda beetuwa okuba abakulembeze ba Uganda Bajjo weno Ssennyonyi ba Lubongoya ba His Excellency Bobi Wine kiki basobola okutukolera bwe baba basobola okukola ekyo mu myaka 3 watyanga baweereddwa chance n'omukisa kiki basobola okukola kyuka yenkana gye basobola okuleeta mu bulamu bw'Abannayuganda. Mbadde mbagamba wano nti Museveni ne gavumenti ye n'amagye bawulira obusungu n'ennugu ti omwana ekyagenda baswaza nti bo madivaani bametta bamukwano bwe bapangisiza woofiisi bainvesita babeezaawo NRM okumala emyaka 40 nga tebakolangayo wadde ttooyi kuba NRM talina kyayo mu bwannannyini kyovalanga n'eggwanga balipangisa. Museveni yakula mupangisa ekitebe ky'NRM akipangisa Uganda yagipangisa abachina kati yo bongo bulowooza bupangisa kati bwasaka Kyagulanyi ayagala okuddiza bannansi bizinensi zaabwe ayagala okuddiza bannansi ensi yaabwe tasobola mukkiriza kulaga kabonero kubanga bano basajja bajja bapangisa basobola kupangisa kati Museveni ate Kyagulanyi omulabisa nti mu myaka 2 balina for the first time nupu yokka yalina office mu nsi yonna mu Uganda. Ojimanti tewali kibiina kirina ttaka lya bwannannyini tewali kibiina kirina ofiisi za bwannannyini kati ono omusajja atya omwana okumulabisa kubanga Uganda yagipangisa abalaza akabonero Kyagulanyi nti nze nga temunnampa na buyinza nga sinagenda mu ntebe accountability mwabagamba nti Kyagulanyi mubbi sente aziteekawa nguze ettaka mu kibuga wakati nezimbako offices eziri international nga munnansi akkiriza mu nkyukakyuka olina woogenda okutuukira okulaba nga ebizibu bigonjeebwa kitegeeza ebonaakwata obuyinza ne mubuwa Kyagulanyi bwati wagenda otereeza Uganda bwati wagenda okuddiza institutions obuyinza bwati wagenda okuddiza bannansi ensi yaabwe Kaye munnansi agenda kufuna ku ddembe okubanga naye alina obwannannyini ku ggwanga lye aleme kulowooza kati ono mwana ali ku byala ali aze n'azimba ebitebe Museveni alawulisha era Museveni ekyamututeekawo intelligence agenda kulaba bano ddala kituufu abaana bazimbye ekitebe yayisaawo nga yeetegereza ku makya baamulaba abaana bazimba batya woofiisi nga nze abadde mu ggwanga emyaka 4 siina na toyi ya bwannannyini kyembadde njagala onnyonnyola abantu bano. Ate mukuru Bajjo kijjeyo bulungi Bannayuganda njagala okubagamba kansooka ennyongerayo kano eka leero RDC n'omwogezi wa poliisi mu Kampala Metropolitan yatugambye mulonde olunaku olulala kasita lutaba lwakuna which is today twalonze lunaku lwa Friday nkya Museveni tasobola kubanga yazze mu Kawempe ne tulaba SFC Kawempe ne Cross Angels tebabaddeyo yayiseewo buyisi kikuba payo naye entunusi zimukuba ng'alaba omwana azimbye kalina y'Abannayuganda kambabulye woofiisi ziriko kambabulye kuliko fulo namba y'abavubuka kuliko fulo namba y'abakyala kuliko fulo namba y'abakadde kuliko fulo nga yabayiiya buyiiya abaana nga ova ku oba muntu wa wansi ng'olina kyoyagala okuyiiza Bannayuganda ng'okireeta buleesi wali buli fulo njagala kweri fulo ekugenda okuba abavubuka nga mutuula butuuzi waliwo internet nga mutuula butuuzi kuyiiza ggwanga lino mukola connection mukoze mutya networking Bannayuganda bagenze batya Bulaaya Saudi Arabia ne batafuuka baddu kati kiri ekizimbe tebakizimbye buzimbi nti Kyagulanyi mwagenda otuula kigenda yamba Bannayuganda Museveni kyatya kankubulire nyongereko ne kino kyogambye teri pate wano erina office kambabuulire Uganda House eya UPC si ya UPC Yobote Foundation FDC ekyapa kyawe najja nankumbi Besigye yabagamba yagamba mafaani bw'oba oli musajja kale gyeyo ekyapa tekirina NRM bapangisa emyaka 4 Bobi Wine yasoose okuzimba ekitebe nga ky'Abannayuganda tekiri mu mannya gaabwe tekiri mu mannya ga mukyalawo baki kiri mu mannya ga Nuupu fefe n'abasubscribinga ku Nuupu tetulina nejjukira nti Bobi Wine ngaffe abawagizi ba Nuupu atukyazizza ku nnyumba ze okumala emyaka 3 ku bwereere we wali e Kamoocha nga tutuulawo tugenda mu biyigo tukozesaawo ku bwereere nga tewali nnusu gye tumusasula paka kati Nuupu weekuze
ne tukula ekitebe kyaffe nga atukulembedde buli kimu n'akiteekawo bannayuganda amakulu enkya tetujja kugulawo ofiisi bagambe na kano enkya tetujja kugulawo ofiisi enkya tujja kugulawo kye bayita future nakano kabagambe Kaye abadde babuuza nti ssente za Nuupu ziraga wa Kyagulanyi abalaza accountability ssente zikola ki abalaza accountability owulira bulungi eggwanga Kaye nti buli musanda ompulira essebo Kaye owulira oba towulira nti buli munnayuganda abadde abuuza nti kuwulira ssebo oba Nuupu ssente ziteekawa nti baguze ettaka eryabwe eddene ne bazimbako ennyumba ennene ate ne babayita mujje mulabe omulimu gwe bakoze naye nga tebalina bajeti ya ggwanga obusente bwe bakuŋŋaanya mu kusondereza baba nga basobola okuba bakozemu ekyamagezi olwo bw'onoba Bank of Uganda egenda kufaanana etya Kaye kitegeeza Uganda egenda kusinga Dubai mu myaka 5 nti balina kye bayita financial management nti mu bwavu obungi bakoleza investment worth billions kakati kitegeeza Kyagulanyi omumu w'eggwanga agenda kukola kye bayita financial management Museveni is a financial extravagant nkyogedde mu gwe wasoma oluzungu mbulira kye kitegeeza omuntu ayirona essente z'eggwanga kuba mupangisa bamuyita batya mu luzungu wakola kuliko balooya mbalaba omuntu ayirona ekyo abantu bankubira ku WhatsApp bana bandiku live badde nkugamba omuntu ali extravagant bamuyita batya mu luzungu yo muntu ayonoona obwonoonyi kubanga biba tebimukwata kwagamba nga olaba omugwira wanajja mu nsi yo n'agyonoona omuntu ali extravagant kitegeeza bano abasajja si bannayuganda abafuga obyeggwanga saayina baliddukamu ne badda ewaabwe kubanga tebaagala kuteekawo bintu biri permanenti tebakola bintu bitereeza ggwanga wabula bakola bintu bibabeeza mu buyinza kitegeeza nti ab'eŋŋanda zange abasinga bazaaliddwe wano kitegeeza batuuze b'e Tanzania n'azimba essomero ettakanso biliyoni 10 talizimako Uganda nga Buganda Road agasudde Kyaggwe Road yawaayo omuyindi genda ku Pati Valley genda ludda wa Shimon yawaayo obusidiiru ewano atunda butunzi kwonoona ng'azimba Tanzania njagala bagamba abantu omuntu atalina bwannannyini omuntu nga mugwira mu ggwanga Uganda omuntu nga yaliwo kuweebwa bwowa ssente ayonoona bwonoonyi katulina abantu abali mu bukulembeze bo kubanga tebafaayo balina gye bagenda okuddukira enkya boonoona bwonoonyi kyobola tebasobola kugumiikiriza Bobi Wine kubalabisa nga aggulawo ofiisi myaka 3 nga kalina buli fulo y'abakyala eryawo fulo y'abakadde eryawo fulo y'abavubuka eryawo fwe ba big thinkers eryawo Museveni tasobola kikkiriza